kati tutandika okuyita tutandika okulamiriza ebigambo oli byasoma wali nange byenziramu waneeno mu kitabo tulamiriza n'abala bakoze eki batwegaseeko muwulirize engeri gye tuyingira ennyanja omwoyo gwange bagwawudde kuki ku mubiri bannange kati gagina ne gampitirako obungi nempulira nga kuba nagawulira nga gatuuse wano gava eno wansi ogenda owulira wena amasannyalaze gakuyitamu nga mpulira aliwo ekintu tudde ku mutwe wano kitudde wano ku mutwe physically nga omubiri mpulira nagenda okuddamu okuba nga akomawo in my normal senses nga nina ekifo wendi naye nga ekifo wendi waliwo ebitonde ebyenjawulo era nga we nagambye ng'ebitonde bino ebyenjawulo byakula bulala bannange byefaananyiriza ebyokunsi wano bye tulaba nga oyinza osanga n'olaba obanga empologoma kongereza empologoma ng'eyina ng'eyina ebiwawaatiro n'osanga ekinyonyi nga kirina omutwe gwengo waliwo ekintu ekyajja kyalina omutwe kyali kibe nga kirina omutwe gwali gwa kibe ng'ebiwawaatiro olabye gundi kino tugite kakuba mpanga enesi waliwo ekisula buno ekisula embuzi ekisobo situla embuzi empungu katukale katugambe empungu ng'erina ebiwawaatiro biti binene ensege erya bifudde tukozese empungu naye nga gawaatiro gatya ekibe kati ng'omwa gwakyo gwa kinyonyi nga kirina omukira olaba akakira k'empologoma kano nti eno wekatuuka eno kalina engeri gye keewumbamu kati era ebikulekule byayo birina engye bifaananamu Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo every child matters. Buli mwana gw'olaba eyo oba asomba bicupa oba asula mwala oba anywa ebitamiiza n'abyebikka n'abisulamu oba talina magulu oba alina emikono oba talina oba alina amatu oba talina, bonna baana ba ggwanga tulina okubaagala. Katonda abamanya era kitukakatako okubaagala kubanga mu bo ensi yaffe mweri safe okukulira mu mikono gyabwe. Mu bo bwakabaka bwa Katonda mwe buli safe okuwangaalira era mu bo enkulakulana y'ensi yaffe n'essuubi lyaffe ery'enkya ery'ensi yaffe n'obwakabaka bwa Katonda mwe biwangaalira. So gwayisa omwana omuto obubi, gwatulugunya omwana omuto, gwalama ng'omwana omuto ekizibu gy'oli, oli mu kwerimba. Tewali mwana mutana tukakwesalya wasobola kuba kizibu gy'oli. Namutegeera butegeezi mugumiikiriza na kuba muzadde mulungi gy'ali. Every child matters is a t-shirt ye campaign era bwe bubaka. Bulowoozeeko, tolaba bulabi n'obirekaawo. Birowoozeeko, every child matters. Era nyongera okujjukiza nti bw'oggula olutalo ku mwana omuto oba olugudde direct ku Katonda. Era Katonda mwene ye kennyini yavaayo okukumaliriza. Abantu abagudde entalo ku Katonda omanyi kye bafuuse. Genda osome ku Faraawo, Pawulo, atannafuuka Pawulo yali Sawulo n'abalala
abepankidde ku Katonda gendo basomeko. So toba omukwabo beera maama omulungi beera taata omulungi ekyobutazaala mwana tekikutemba oba tekikuleetera kumutemako ngalo. Ojja kukomboza ebisiraani, ojja kunonooza ebisiraani, ojja gendera werere mu Geyeena. Kale Bon Charity Foundation bebakama bafa batutuma wano tuli mu kuzimbira bwana somero lya kulugudo tuli mu kuzimbira bwana bwa kulugudo somero bonna tubutwala Kamengo gwalina kyonna kyoyina tukwatireko tusiga ebifaananyi tukusiga nga bwoli oyina muzadde wo oyina omwagalwa oyagala kumusiiga mwana wo taata omenyani ndekani mutuwe tumukusiigire olwakasente akavaamu kateke mu ministry eno tuli mu kusereka tetwagala nnyo ebintu byakusabiza kwa tutuli basabiriza twajja mu ministry eno kumenyawo bantu basabiriza mpaayo omuzungu aliwo waffe twajja kuba bazungu bansi yaffe nakulaga bazungu nti naffe tusobola nakulaga bafirika bannaffe nti va mu kyejo va mu kwetuulako foundation gitandike abantu bayigiriza modern begging gitandike foundation yonna okubaako nekyeyimiriddeko bintu bingi nnyo foundation eziyamba abaana bezisobola okuyimirira kati nezisurvivinga nezeewala okutambulira mu nsawo z'abazungu bakyeruppe sigamba nti babi naye omuntu akuwayo atwala buli mukisa gwo kale va mu kyejo tandika foundation nga gwe okuuta mayumba ogenda sente bwompa omulimu sente ezivaamu ziwerera bamulekwa bwompa omulimu sente ezivaamu zigulira abantu mmere batalina mmere bwompa omulimu sente ezivaamu zitungula abantu nvunza bwompa omulimu sente ezivaamu zigulira bakansa madagala. Tandika foundation kale nga oyoza mmotoka tandika foundation nga source of income mulima bintu bingi nnyo mugula obwongo bannayuganda Katonda olwo nno fena tuwe ekitiibwa nga asinzira mu buweereza bwaffe kale tuwe ekifaananyi tuwe hoteli dressing ne art pieces Mukama ajja kuwa omukisa omukulu sebo nzaze okulaba nange neesimye okusanga obulamu si bubi. Vagilu kitegeeza ki? Vagilu waliwo kye tuyita zodiac signs. Zodiac signs neno zo ziraga nga wonalaba nti tuyina wano mbuga tuyina ebika ng'ebika bineeno nga wonagamba nti ow'effumbe ow'embogo ow'enkima kati nemubazo actually ekintu kino kyava wakibayita zodiac calendar kisinga kulabika nnyo mu bazungu whereby bwe baddira abantu bane bagamba nti kati nga nze ndi wa Aries omwezi gwange nazalibwa mwezi gwa kusatu era zodiac sign yange eyitibwa Aries. Aries be bano abantu nga balina characters zaabwe nabo era gwe mwezi ogusooka mu zodiac calendar bakuzala mu March beba era yemu kugundi abantu abakyasinza okubanga yemu ku zodiac signs kyasinza okubanga zitiibwa yebayita Aries. So Virgo nayo zodiac gundi symbol era abantu bazaalibwa mu mwezi ogwo balina enneeyisa yaabwe nga muli mugamba nti mbu kakutanda n'ogwa mu bengabi ziti mu bengabi kakutanda n'ogwa mu bengabi ziti bwe bansambagere bwekityo nti buli kika kirina characters zaayo. So Virgo kyekimu ekisegeeza bwekityo nayo zodiac sign. Abanda bano abampuliriza bebaza nnyo wano ku Metanikira Bongo live era mbebaza nabo actually mbadde nga ngoberera channel eno ndabye abantu bangi abavuddeyo abataddeyo omukono abantu abalina omutima oguwa abantu abacontributinze mu ngeri emu oba endala abalaba ne mulayikinga ne musubscribinga ate ne musharinga bakola kyamaanyi nnyo kubanga era mbasibira entanda ya kigambo kimu nti Jehova ne gye bulaga byonna biyinza obbaawo tusigala tuli bantu ate ebintu bingi nnyo ebitufuula omuntu oba ebifuula omuntu okubeera omuntu. Nali awe mabegako nga nina research gwenkola yali akwata ku kkoni nendaba ne documentary abazungu ze bakola ku kkoni. Koni bamwogeranko ebintu bingi, koni yatta, koni yakola biki naye ate mu documentaries ezaakolebwanga n'enjogera ye erudda alina ebintu byayogeranga
nga okusinzira ku ye ngalaba biki bituufu era ina abantu byayambanga. So sijja kuyingira nnyo mu byabufuzi kuba biri complicated, naye omuntu asigala muntu ekintu kyotayagala kukola tokikola munno, ate ekintu kyewandyagadde kikukolebweko kyoba okolera munno mu byonna, nti okwagala mu mutima kwoyina obanga weetaaga okwagala okoleka nga gwogamba nze okwagala sikwagala, nga toyagala mirembe oyagala obulumi, nga gwe okikola kyo kiri bwe kityo, naye nga gwobanga owulira nti gwe kyoyagala kikolebweko aye kyogera kikolebwe ne ku mulala oba kiwandyagadde kikolebwe ne ku mwanawo oba ku baganda oba ku famire yo, kyoba okola eri munno, kyekitufuula abantu nti byonna bibaawo tuyomba tukola ki, naye wawe kyetuyita omuntu era omuntu kyetuyitaako obuntu. Niko twakoma wali mukozesaako emmandwa zijja mugenda mu mazzi wansi mu nnyanja bamasanamu bakowoora buli kimu obunkenke buli awo, otugambye nti bw'oyimirira emabega wa omunnyo gwe baba bakoze bwe bati bakubyemu saako emmandwa ekukuba oluyi, naye oluyi lw'emmandwa teruliiko kuwoninga ofiirawo, ne bw'oleka bulesi lugoye wabweru emmandwa esooka neewuuba omukono bweti neekulasa oluyi, tezisonyiwa tezirina mukwano era n'otunyumiza nti lwakuba ekyenjawulo kyeziina emmandwa tezeesalirawo, omuntu azikozesanga bw'ayagala. Naye gwe bw'okola mu mistake teziteesa. Awo wennyini woogambye nti tezeesalirawo nti Sitaani watusinziza amagezi we wano ateekawo ddiiru kuba akimanyi takwinaako buki buyinza kati yo naye olwokuba nti mbu kwa Babiri egamba nti mbu Sitaani ye mulangira w'ensi eno, ebintu bya Katonda bibuzaabuza, gwe newoonadduka wa newoonakola kikimanyi nti Sitaani ye mulangira w'ensi eno, naye ate Katonda akugamba nti takwinaako buki buyinza, naye ate ebyobugagga byonna ebisinga ebintu byolaba byonna mu nsi biri wansi we. Yensonga lwaki nti ayagala etutumu agenda wani ayagala ebiki byonna byonna agenda wa Sitaani, kubanga yegondi yakulembera amalala yesa amalala yakulira abaniga bulungi nnyo. Ensonga lwaki essaawa zino togenda wuuliriza wonaabanga weegendereze tosasanga nti mbu ne bagamba omusumba gundi alina ebyobugagga bingi nnyo mugagga nnyo bwati ne bwati, era oyo gwoba owuli omanya si musumba mutuufu. Abugaba Katonda abugaba kubanga agamba ensi n'okujjula kwe kwayo byonna bibye atuwa, naye ate mu kubituwa tatuwa tutumu. Omuntu yali omu gwe yasemba okuwa ettutumu yali Sulemaani, kuba Sulemaani yafuna ettutumu abantu bonna okuva mu nsi ez'enjawulo okwetolola ensi yonna yonna bajjanga okumukyalira. Kati bano bwe tulaba abayimbi ab'ensi bonna Sitaani yalibawa abasinga. So sijja kugamba nti mbu kina eyo sijja bigenda mu nnyo, naye gwe ky'omanyi abasinga ettutumu balijja wuwe. Niko sebo nsonyiwa tudde wano abantu bambuuza nnyo wano mwakola mutya bulombolombo kimwakka mutya mu nnyanja, essaawa zaali mmeka, kyatandika kitya, mukkayo mulidde era mwali ebisaanye ebiyenjeyenje biki ebyo byonna mwali kaakati siikuriiseewo siikuriiseewo nze sijjukira kukwata ku kiyenje nga nkiraba nti kiyenje nenkikola ki jjukira oba oyingira luminati wano eno zino zonna zaali nteekateeka nga banteekateeka era maaso awo ngenda kuba nkubuulira lwaki baali banteekateeka. So bamaze okukuba olugundi batayiridde olusaako balutaddeko omunnyo, sawa yakola ki yakuyingira bankwasizza ekitabo bakutte ekando, omusajja atandise agambye ntandika okuddamu byenkola ki byeŋŋamba, naye tulina etteeka limu mu bantu abo erigamba nti abasinga tebaawula kintu kiyitibwa religion, kakozesa olulimi oluzungu kuba lwensinga otegera religion ne spiritualism. Religion kyekyo kwe kubanga okkiririza mu kintu, kwe kubanga okkiririza mu experience y'omuntu omulala gye yayitamu mu spiritualism. Nti wemba nzikiriza nti mbu Nabbi Isaaya Katonda yajja n'amulabikira era yamwolesa, nenzikiriza mu ekyo nti Katonda muki mukulu. Naye spiritualism kwe kubanga nze mpita mu experience yange gye mbaddeko nani ne Katonda, nti engeri gyerabikiramu
yerabikiramu oba Ezekiel oba ani yenna sije yarabikiramu nani ensonga lwaki abasinga bagamba nti mbu ekitiibwa ekyaliwo mu bantu mu ndagaano enkadde si kiri mu ndagaano enki abantu abedda balina ekitiibwa ekyabaliko si ekimu n'ekiriwo kati so awo nyini kale ekyo kibasooka okukuyingiriza ne bagamba nti mbu experience yo tegenda faananga ya mulala yenna ali wano eno egenda kwawukanamu buli muntu ali mu saako eyo tafaanagana na munne experience temufaanaganya experience era n'amaanyi gammwe gaba gaawukana buli omu amasanamu gamukwata lulu era engeri gamukwatamu yanjawulo gwe gayinza okukwata n'owuliri ne gakukwatanga ng'owulira ng'omusujja oli ne gamukwata nga awulira nga ayina amaanyi kwegamba buli omu experience yaki yanjawulo naye ate bene eyo byayinza obbaawo mwena muyina entuuko yetya yemu entuuko eyo kiki kyoyereseddwa oba kiki kyolabye yentuuko mwena bagatta ebintu babiwanvuwanvu so tusoma ekitabo nyimiridde mu kagundi wagamba tukayita akajjo nyimiriddemu nti mulimu amazzi kati tutandika okulaamiriza ebigambo oli byasoma wali nange byenziramu wano eno mu kitabo tulaamiriza n'abalala bakoze eki batwegaseeko kati njagala nkakase nti essaawa eyo ne kwandibadde nti mbu olowooze ku kiki olowooze ku muntu yenna omuntu gw'olowoozezaako yenna essaawa eyo nga soofuna obuzibu afa bufi era essaawa eyo nga omuntu yenna waalowooza ku muntu yamukola obubi banaye eddogo gyeriri abantu baloga era bana bagamba sikiriza mu Katonda sikiriza mu eddogo gyeriri kuba essaawa eyo atandika owulira nga wali olooseeko olabaddeko mu kyoto n'oloota nobeera nga omubiri gwo abazungu bakiyita paralysis nobeera nga otunula oti naye nga tosobola kwenyeenya noba nga azuukuse naye nga tozuukuse nobeera nga omubiri gwo oli awo nga tolina kyo kyasobola kukola kati essaawa gye nalimu nange nga nyimiridde nti nga naye simujjukira essaawa eyo nga naye simujjukira ng'omutima nakoze eki nagwaddeyo daŋŋamba akati waneno noonya ndaba kuba kye nali maze okuexperiensingako namanyira ddala nti kati wano wentuuse we watuufu kuba mu process yonna nali sinnateekamu yadde kasente bwereere byonna nga ndi mu bya bwereere simanyi bantu abo kye bandabamu era nakimanya luvannyuma kyengenda obbagamba so essaawa eyo nga omubiri gwange we nalindi nga seenyeenya nga swale n'okunyeenya nti olugano naye ng'amaaso gange gatunde gati mu kitabo mwe nali mbikkudde wali baŋŋambye okusoma nga waliwo obubonero naye nga wenunde nti amaaso tegagira naye nga ekyenyinya kyokka gy'emimwa ate essaawa eyo kati nga siina kyenina kontrol nga emwa gitambula gyokka nga gitambula n'ejjooli kuba yasooka n'ayogera nga bwenzira mu twatuuka ekiseera nga emimwa gitambulira nga twogerera kumu nga twogerera kumu naye nga nze essaawa ezo conscious y'obwongo bwange manyi obwongo bulina conscious za mirundi ebiri kambabbire kati nikuba neyo nayo topiki ndala obwongo bunene bulina conscious bbiri tulinawo conscious mind ne subconscious mind kati essaawa eyo conscious mind yange nali sikyagiina nga kyensigaliza conscious mind yange kwe kuwuliriza ekindi okumpi n'okulaba ekiri okumpi n'ekutegeera ekindi okumpi naye nga ekikolagana n'omubiri gwange nga sirina kyencontrollinga so tuli awo tukutte ekitabo njogera kati ntandika owulira ennyonyoogeze wabaayo omuntu yenna yali experiencinze ku kintu ekyo kubanza ekintu ekyo kuva buto bwange nga wemba neebase ebiseera ebisingawo nga wemba naatera okuva mu kirooto nga mpulira ennyonyoogeze nnyingi si spiritual wife tekyalinga kuno okunyogerako mu kisenge kuno kwali kwanjawulo nga owulira ennyonyoogeze nnyingi nga ng'owulira nga amasannyalaze agakuyitamu oli si spiritual wife tubisabula mu linnya lyaye abeera njagala nkubulira essaawa zino wetwogera ku spiritualism nandibanga ndiko eddala lyendiko nga lituuka okwogera ku kya spiritualism nti nina ebintu omuntu asobola okuŋŋamba nti kati nze nafunye kino nabadde mu mbeera bweti nga nsobe essaawa zino munya ne mugamba nti kati kyekyo wabaddemu kitegeeza kino nakiri
ne mutegeeza nti kyabwa katonda basi kyabwa katonda tudde wano bikunyonyogera kati kuli okunyonyogera kubanga okulimu kono otusanyalaze ng'owuliranga amasanyalaze agakuyitamu wabayo omuntu yenna yennange esaazi zino andaba yandikikumendi ngaekyali kimutuuseeko kuba kankujjukizeyo ekintu kimu bwe nali ntandika gundi nakugamba nalokoka naye nali kino ekintu kyenakugamba nti Illuminati ebiseera ebisinga kulonda lwa nsonga era waliwo ebintu abantu bye bayitamu asobola okubeera omusumba asobola okubeera omukizi oba atali muki njukira waliwo point wenagambira nti mulimu abantu nagamba nze munnange buli wembeera awantu wabeerawo akabenje buli wentuuka awantu oba buli wenjogera ekito oba buli wenyiigira omuntu naye nga ye mutuufu mu bulamu bwe tasamirangako talina kintu kiri kyamasitaani kyeyali akoze oluusi nga mukazi wattu wa musajja wattu nga nekya kitagikola ki ng'ali mu bulamu bwe obuli awo sibya katonda tabiriimu nnyo twandigambye nti munnaye mulimu bannalwoyo baneeno ali nnyo mu katonda twandigambye nti ekyo naye nga yita kiriiko naye nga kyo just kimuliko nakyolale bwalota ekiroto kiba oyo bwagamba ekintu kiba nga ne ku kyalo bagamba nti wabadde ki naloose kino gende wa mukadde gundi avvuunula ebiki naye nga bambi tagendako mu nsaasi nti asa olusinga n'ekika kye kyaggwawo tamanyi kika kye gye kiri naye ngaekitone kyakirina naye ngaekitone akirina mulimu ebintu ebimu katonda byatuwa nga kati nga wenakuwako ekyokulabirako nti katonda yakozesanga abantu abatatuukiridde era nenkuba nekyawandiikibwa nti katonda alonda ebisirusiru by'ensi okuswaza abagezi b'eki kiri mu bakolisaayo okuswaza abagezi b'ensi so mulimu ebitundu ebimu bye tulina nga oba osinza katonda tomusinza nga kyo kikuliko era mulimu okuyitibwa okubeera ku muntu oba ogenda mu kyaki oba togenda mu kyaki naye nga okuyitibwa kukola ki kukuliko so mu kaseera ako amasanyalaze ago nkola ki gakuba nga wulira gampitamu kumbe mukunkuba kati batandise okwawula omwoyo gwange ku muki ku mubiri muwulirize engeri gye tuyingira ennyanja omwoyo gwange bagwawudde kuki ku mubiri bannange kati gagina ne gampitirako obungi nempulira nga kuba nagawulira nga gatuuse wano gava eno wansi ogenda owulira wena amasanyalaze gakuyitamu nginotuuka nga ntuuse wano waggulu ku mutwe nga wano ku mutwe mpulira nga alimu ekinnya nga ninga alina nga ku mutwe wano mpulira walinga aliwo akanya kansima nga mpulira aliwo ekintu tudde ku mutwe wano kitudde wano ku mutwe physically nga omubiri mpulira nagenda okuddamu okuba nga akomawo in my normal senses nga nina ekifo wendi naye nga ekifo wendi waliwo ebitonde ebyenjawulo era nga wenagambye ng'ebitonde bino ebyenjawulo byakula bulala bannange byefaananyiriza ebyokunsi wano bye tulaba nga oyinza osanga n'olaba oba nga empologoma kongereza empologoma ng'eyina ebiwawaatiro n'osanga ekinyonyi nga kirina omutwe gw'engo n'osanga kwegamba nga agakulekule gali awo ganjawulo n'osanga omusota nga gwina ebigere ng'ebyomunya gwina ebiwawaatiro ng'osanga nososanga ekibe nga kirina emikono ng'egy'omuntu kati omanyi ebintu bino biri ate nakyo tubitegeere tuyinawo kye tuyite egeyeena ne tubeerawo nekye tuyita amagombe mu geyeena tewali aliyo essaawa yakakano teri geyeena nkalu essaawa zino teri ali mu geyeena ali mu kujja geyeena tetunnagiyingira kuba ate yo geyeena ndala tuli mu magombe era ne sitaani bamusibira mu magombe era abasinga ennimi ezisinga ogenda wuulirawo kye bayita hell nabalina kye bayita shiol shiol kati kinoonyereze shiol lukirimi kiri mu luzungu si luminati kiri mu luzungu nti yengeri gyebasobola okunyumiramu ama nga owulira nti amagombe abasinga tumistekeninga geena n'amaki n'amagombe sitaani tanaba kujja ensonga ki bayibuli mu kubikulu egamba nti bagenda ku lunaku olw'enkomerero bagenda kukola ki basuula mu nnyanja ey'omuki
yeyo Geena tewali yalinnyeeyo era wosoma kutukukulya ggwanga akana okukyuka wotunulira bayibuli yona yona ng'ogisomye egamba nti naabo bonna abeegaana Katonda oba bamujeemera baasibwa bwansi mu bunnya obutakoma obujjudde ekiki ekizikiza teyogera ku Geena gemagombe era bali ku njegere bati bujeemu bakugamba va ku njaga obugaanyi bakugamba lekera okusoberera abakyala n'obakwata ogaanyi sitaani bali ku njegere era abantu mwine emikolo gye mutamanyi okumpanya simanya ng'oli ebisiyaga era wali ab'ebisiyaga bannange tulwanise ebisiyaga Katonda agenda kubayamba sabanyumizaako na ku lugero nze baali bagenda okundi ebisiyaga enakaseera tukyali ffenna kale ebitonde ebiri eyo ekiwugulu kino omutwe gwa kibbo naye ng'ekyenjawulo ekibiriko birina enki engalo enjegere byonna ebitonde ebyaliyo nga babisibasibadda biriko enjegere bantu bamuwagaza ki nga wattima bwatyo baliko enjegere era byonna bitambula biri ku njegere biti kati enjegere ezo teziraga nti mbu olaba bamusibye wali wabula ku mikono gyazo ku migulu gyazo ku gundi gyazo zijjudde enki enjegere naye nga kisobola otambula nekivaawo tolaba nti mbulubuugira ne kuliko enki design mikuufu era nsaasira nnyo abayimbi ze ndi sita ne weesibasiba emikuufu ne weesibasiba amajegere nolaba beesibye amajegere kuliko obuwangwa byebiri eri amayembe bigambadde ziriko obuwanga bw'abantu kati buli dimoni omwoyo gw'omuntu gwetta gugibaako era zeranka zebeera nayo nga woneekuba ttatu nti omuntu weekubye ttatu kati yeebeera n'obuwanga obwo osobola busanga ku ntebe kwetuula osobola busanga mu matwale geetuula oba province mwekulira kuba ne magombe eyo mulimu gundi mulimu emiruka nti guno omuluka omulangira gundi yagutwala guno omuluka omulangira gundi yagutwala so buli kibi kye yali akoze oba wosanga katugunene ogwo katugeka nkwe dimoni eya mamoth bagita mamoth oyo yakulira abaluvulana bano bandya sente abaluvu sirimu akana bampadde sente kawerere nziridde era nange gye nali ngenda okgenda mu abaagala sente wali ofuuse sebuluvu gwe buli muluvu yenna nti ng'alimu ak'obuluvu dimodiki bagiyita mamoth eyo ayina emitwe emeka eyo kati eyo ekikula kyayo kisajja kinene kiti era kyanguzi ayina amayembe gatomera ayina emikono mingi wakuweesa guno akugisaako guno kazannyoke yeefula akuwadde kumba akutwalako wakuweesa guno akugisaako guno abantu bolaba myaka 9 akaddiya battaka abasinga bakola ebintu kitowumula oyina 10 wano ate neziri abiri ozaagana naye myaka 9 naye nga bagenda omuziika kantu kati niwe kati naye ng'obusungu bw'ayina mu kubba ettaka awo ennyini kati abo lya myaka nga 3 eyo dimoni yebafuga libbe ettaka lya Namwandu myaka 9 kakati nga ligamba wano nze nagulawo naye Namwandu agamba wano banzaalira wano ne taata wange yali wano nalina n'ekyapa sebevubuka omuntu ne balwanira akantu kati nnyo kati lulinza n'okuba nga lukuubo luto ekigere tekijja nawo ono gwe nalaba mu kkooti bamuleese kagaali mugagga Muvundu ali kagaali bamuleese alwanira ttaka na mukyala ne bamubuuza nti sebo gambe ettaka lino liryo omukyala n'agamba mu ttaka omwo mulimu entaana mmeka 2 bw'oba ogamba nti liryo entaana 3 bw'oba ogamba nti liryo njagala omuli entaana 3 ezo baani abazimu anakumpanya nazizikamu bakasi bange mukyala agamba olimba tolaba ebintu ebyo ebizaali z'abalongo bange emusi kyagijjukira okuswala n'agamba nze ettaka naye ng'ali mu kagaali ettaka libbira mu kagaali ali singa abantu mubadde mumanyi nti obulamu bw'ensi eno tulinga abali ku kikemo omuka gwendi mu kusanze naawe essaawa zino tulinga abali mu kikemo nti lwaki nkiyita ekikemo nti Katonda alinga ali mu kugeza kiringanga woonaabanga omuzadde okomyewo ewaka n'okomawo omwana wo nga tugeze ng'oyagala muwa ssente n'okwata ak'omutwalo
nomugamba agenda oba nokwala nokaleka ku mmeeza oba nofuna wokaleka nowefulanga atakalabye nomala newayitawo ennaku notawulira yakola ki naye nga wokatadde omuntu asooka kukalaba amangu notawulira ajja kukunyega nti zino sente zaani noddawo nga kituufu sente ziriiwo nosirika notawulirayo muntu anyega awo ogenda okumanya nti kati mu nnyumba mwenina mulimu abaki mulimu omumumufi kati Katonda ekyo atukola nti atuwadde obulamu bw'ensi eno obulamu buno bunyuma nnyo nti ogenda n'okola byoyagala ofunye abakazi ofunye sente olidde buli kyakulya kyonna kyoyagala naye akugezesa kubanga at the end of it all wali obulamu obutakola ki obutagwawo kati ekyabantu nimu ebintu tagenda tegeera ng'abantu okkiridde wansi eyo sanze ebyokola ebiniga kati wentuuka waliwo ekintu ekyajja kyalina omutwe kyali kibe nga kirina omutwe gwali gwa kibe ng'ebiwawaatiro olabye kagundi kino tugite kakuba mpanga enesi waliwo ekisula buno ekisula embuzi kiso situla embuzi empungu katukale katugambe empungu ng'erina ebiwawaatiro biti binene ensege era bifudde tukozese empungu ninga gawaatiro gatya ekibe kati ng'omwa gwakyo gwa kinyonyi nga kirina omukira olaba kakira k'empologoma kano nti eno wekatuuka eno kalina engeri gye kewumbamu kati era ebikulekule byayo birina engye bifaananamu kati ebigere bino eno nga biringa bya gundi eno nga wona laba tayiga nga erina kigere nga kinene kiti kati nga bwekyo kikula nekijja nekikuba ebyowaatiro bati era wekyantuukirira naye nga wantu wali wendi wajjudde enzikiza tekyandya kati nga wajjudde enzikiza bati naye nga engeri gye tulabamu eri wansi ngenda kugereza nga waliwo ekitangaala kimyufumyufu oba ensi nkugambe nti kimyufumyufu naye nga ekitangaala tekiri nti kiri constant bati walabyeko kugereza nti walawaddeko mu disco ng'ebitala byekyusa biti nga byekyusa biti kanera ekitangaala kyekyo nga kijja kiti wootunula oti noolaba wano nekivaawo awo newajja ekiki teyali disco mukama wange kati eri engeri yayo gye waliwo faanamu kwegamba neokunyonyola kizibu nnyo binyonyola kuba biri tekirina engeri kirabiseeko wano eno mugundi y'abantu munsi y'abantu sina bwe nali nkirabyeko mu nsi y'abantu so wekyajja bati nekituuka ne mulyoka muvaamu omukazi omulungi kyatransforminga nekivaamu omukazi omulungi ekitangaala ekigundi kino ekikulekule kino ekiza ekikuba ebyowaatiro nga kibuuka nekyoka kivaamu omukazi omulungi omukazi anyirira yali anyirira nga siina kira kyonna sigenda kugamba nti oba yali muddugavu oba yali mweru kwegamba enfaananaye teyefaananyiza kintu kyonna kyonna kyenalindabye ku nsi ng'omukazi mulungi mutuufu naava ne mukutya wali we nali era we yatuuka ati entiisa yonna yonna yanvaako nentandika osiima obulungi bw'omukazi oyo mukituufu yali mulungi saakwana omutima gwange gwali gusikiriziddwa abula nzita wali gusikiriziddwa olw'obulungi bwe kati before nga sinnabagenda even nga tunanda kukola mukolo ogwo baali jjukira nali nayita mu musomo era ne banyunyula ku dimoni gye ngenda okukola ki ne banyunyula engeri gyejjo okufaananamu ng'entuuseeko era we yatuuka nayina okugifukaamirira ey'omukazi nayina okugifukaamirira era n'ebigambo baali baŋŋambye okwogera ne mbiraamiriza mbikugambe nayina okwogera ebigambo bino Esco Machosias toba muvumu bwotyo niko tubanga tutunava mu ebigambo kwogera ebigambo bya Mukama toba mugumu bwotyo muvumu tubanga okuba tandika kukola nga interview naawe
nakatula ebyawandiikibwa bimeka yaddamu ya Trent Kristo ye mukamaawo Kristo ye mulokozi era awonya nedda Kristo ye mulokozi era awonya omusaayi gwe gwatunazaako ebibi gwenzikiririzaamu yekka nkwataso okwekengera kakati lwaki njogera ebigambo bino eno odemu yafemu omulala aleyogera kaakano nennaamiriza ebigambo nalino zaali layini nga ziwera era we namala ntubbiraamiriza omukazi ono ekitangaala ne kinyasa omulundi gumu nenduuka mulaba bulungi nnyo ekikula kye naye ng'amatu ge ganeeno si g'abantu galina waliwo obuntu olwokulaba mu firimu abazungu batera okukola busoma bu elves nga galina engeri gye gasongolamu gati ng'agakabizi tugambe kale ng'agakabizi kamatu mpaggwa nga galina naye ng'amatu gasongola gati so naye nga mu ngeri nga galina gasikiriza ogalaba nga bimugwanirako ng'engeri gye bimuliko fashion yeyemutuuka era yalina ebyambalo byali bimyufu kati oluvannyuma awo twanyumya emboozi ne tunyumya emboozi naye nga essaawa zisina kyentegeera sijja kugamba nti munzijukira twayogera byonna biri naye twayogera nankwata mu ngalo muneeno netwogera ebintu bingi wawunze dda oli mukwano na sanamu simanyi kikyantuuka kuba nze wenakoma otegeera awo nga maze otransforminga wenakoma otegeera conscious yange kati ngenda okudda engulu nti nga bano bannange bali mu kwetooloola bati nga beetooloola bwe bamala okwetooloola nga nkyakutta ekitabo nekanga ndi mu kwogera bigambo twamala netunula nenekangamu nti nenyenyanyenya nentagatagalamu nti naye nga amazzi sigavuze eki sigavuddeemu lwamala ne basirika ne bayimirira ne baleeta tawulo yali njeru ne baginteeka mu maaso ne baŋŋamba yiddinnyako neninnyako neneesiimuula ebigere kati we nali nakavaamu nti baŋŋamba tobaako g'otunuulira ku bantu abakulinaanyi ne bakwata ekiwero kyali kariboni kaali kamyufu ne bansiba ku maaso bamala okunsiba ku maaso naye ng'essaawa eyo buli kitundu kya mubiri gwange wali obaddeko awo n'ozuuka ng'owulira essanyu nga mpulira omubiri nawulira engeri gyesibiranko nga mpulira omubiri nga mulamu nnyo nga mpulira nina obulamu bungi olabaddeko awo nga oba katugeze ova kukolamu exercise oba ng'oli mukola exercise ndiwawo akaseera k'otuuka ng'owulira amaanyi owulira oli so lively kankozesa ekigambo lively nga mpulira ndi so lively nga mpulira obulamu bungi nga mpulira amaanyi mangi so nenesiimuula ne baddamu ne bakola byebakola ebiggala emikolo bamala obikola ne banzija osaka olutwala tusobola ogimenya neŋŋenda ne bantwala mpaka mu kisenge kyange ne baleeta amata ne bagampa ne baŋŋamba weebake neneebaka okuwummulamu naye nga pulira ndi so lively nangamba tobaako kyokola at the moment so wewaayitawo akaseera musajja we kenyini n'akomawo ne baŋŋamba naabako okyuse engoye kuno we nakyusa engoye nadda mu ngoye ezaali nzirugavu kati we namala okyusa engoye ezo nenzikira wansi nfune ku kyokulya olwatuuka okulya nasooka era kuddamu kunywa mata era emmere gye bandeetera teyali ya bulijjo ngololonwa sinaba biryako ngenda kubulya ddi omuntu lwali ebintu ebyo kuba ebyo ebintu levo zange nali sinazituukamu kuzirya ababiri ebyo bali abakulu ddala ddala abatusingako ababedde bolabira ddala nti ono mubedde so wenatuuka wansi mugundi maze okulya ne bampita ne baŋŋamba yanjuluza ebibatu oti nenyanjuluza ebibatu ne baleeta twalina omukazi yali nkulukulu ng'akulira myaka ng'alinga asoma ebibatu ne baŋŋamba awo nawonna nno nga nkyaliko akagundi tolaba nga siraba the reason lwaki nali siraba eri woba wakavaayo amaaso go wootunuulira omuntu kyangu nnyo okumunuunamu obulamu okakasa gemazima era ensonga lwaki ba iluminati abasinga amaaso gaabwe okwegerezanga nnyo oluusi omuntu
bana abayambala amagire bugalwindi nga naye nga si mulwadde w'amaaso omuntu atayagala nnyo okumulaba naye nga amaaso ge si malwadde beebo ng'amaaso gange baŋŋamba nti in case osobikkula omuntu awo asobola okutunula mu maaso either gwe okufa oba omusinga amaanyi either waba akusinga amaanyi ye asobola okufa manga waba akusinga amaanyi ng'osobola okufa oba ye okufa gwe nga gwe omusinga amaki amaanyi era ekiti kye baali bantwaliramu lwaki tebayagala mbikkule maaso ensonga yona yali eva mu bibatu bino kuba omukazi yamala ati osomamu n'abagamba nti ono mulabi era yakozesa ekigambo yagamba valka yagamba valka kiri obanga valka yagamba valka kitegeeza omulabi bajjukiza olina emyaka emikaawo bayinza okugamba olina nsanvu olina kinaana nalina emyaka actually nali mpezeza emyaka gyali 21 nali myaka 21 emyaka nga nkyali abavubuka bangi egyo myaka abavubuka bangi nze ebibatu byange bino obyetegereza obira bulungi olaba na kino abantu abasinga oba obadde ng'owulira nti mulimu abantu abasinga nga we tuba tuzaalibwa kati njagala nku ekyokulabirako Esawu wawulirako esitole ya Esawu ne gundi ne Yakobo sitoli yaabwe eyo we baali bazaala Esawu ne Yakobo we bazaala Esawu yasooka okukola ki okufuluma Yakobo yali wakubiri naye abaana abo mugende musomo bulungi ebyawandiikibwa bazaala gundi Yakobo ng'akutte kasinziiro kaani ka Esawu yensonga ki abantu abasinga bagamba mbu Esawu manga Yakobo yabba omukisa gwani ngo Esawu naye ate nga si we kyali mu Illuminati wabivaamu ebyo Illuminati sikwesiganye kumuyabbayi si byakuvuuna nze kulaba nagamba Illuminati basooka ne bategeera amazima bagamanyi akola ekibi nga akimanyi nti kino kibi ya aba akimanyi we bagamba nti mbu gundi we bagamba nti mugende kati basindika abaana bagamba nti kati musasanye ebisiyaga abantu bakimanyi nti okulya ebisiyaga kiki Sodomu ne Gomora bakimanyi nti kibi bamanyi amazima Esawu bamuzaala nedda Yakobo bamuzaala nga akutte kagere kasinziiro ka Esawu era ebigere bya gundi we bazaalira Esawu yali mumyufu yenna omubiri gwe gwali mumyufu musome bulungi story ya gundi ya Yakobo ne Esawu so abantu abasinga lwaki ndese ekyawandiikibwa ekyo abantu abasinga mu kuzaalibwa waliwo obubonero obuzaalibwa n'abantu naye abasinga babukola ki babuusa amaaso era abasinga tugamba nti abyo abasamize bokka si abasamize bokka tomubula si abasamize bokka ne mu Bayibuli gyebiri Yesu wakinagambye nti mbu sitaani ye kasaalaba Katonda alina abantu be yeeyawuliza kati nga bwe baali bazaala okuzaalibwa kwa Samwiri kwali kwa njawulo kwe yazaalibwa omukyalo omugumba Ana era amaze emyaka nga takola ki n'akabirira Yesu n'agenda ku yeekaalu n'akabiriranga Yesu mpaka Mukama yamuwa ekyamagyo n'azaala yazaala ani nabbi omu ku bannabbi abakyasinze okuba ab'amaanyi obubonero abaana nga bazaalibwa bazadde temubuusabuusa bubonero yensonga lwaki sitaani ye walaba ekyobwakatonda asobola okukifuula ekikye nekikolera ye temuwakana omuntu asobola okuzaalibwa nga alina kuweereza Katonda niye olw'okuba nti abazadde tetumanya temuwonga abaana bammwe musaayi gwa Katonda omusaayi gwa Yesu kubateeka mu maaso ga Katonda ne mufundikira ng'omwana abadde alina okuweereza Katonda olugendero olukyuse bazaala abaana babutwala mu bbaala babututte mu bbaala musimanyanga nnyo kuwalaja omwana agire ki omwana ayeruke n'olususu mwegendereze oli kuwonga omwana awantu gy'otamanyi tugenda mu bbaala akaana kaffe nja kazaalira mu bbaala musimanyanga bagambye kola kino buuka wano kola kiri eri obulombolombo bwokola buli tamininga kinene nnyo ku future y'omwana ensonga lwaki Bayibuli egamba nti Katonda w'oku nsi muki muzadde nedda omuzadde Katonda w'okuki osangamu nnyoko n'ekitaawo ekitiibwa
ennaku z'obulamu bwo zeeyongereko. Kati gwe n'otamanya nti omuzadde obulamu bw'omwana wo bonna buli mu ngalo zo. Bagamba twalina omuzimu oguli mu bintu kati bibiri ngenda bikolako research. Baby shower. Nezino gundi z'abaana pate ku ssomero mbu balina babawonga nga abaana bazita batya kubaleetera ennyonyi baleeta prom. Kati omuzimu oguli gwe bali mu kutunda. Kati ebyo byonna zena information njiina. Ya prom. Byonna prom, baby showers. Bwe ndi mukola research awo. Waliwo yaŋŋamba nti era weetegereza abazadde bonna abakola baby shower. Abaana baabwe tebatera kuwangaala. Kapo tetera kuwangaala. Tewangaala. Wabaawo problemu awo maaso ekuba family eyo. Bwe yaŋŋamba nga alina ne proof lwakwasha eyo saagala gipimiyaringa wano nga sinagikolako research. Onagikolako research. Baŋŋamba nti omuzimu oguli mu prom mbu omuzimu oguli mu baby shower. Ebintu bingi kati ebituukawo ate abazadde bakimanyi kino. Teri wantu sitani wasinze kwegiriisiza nga mu baana abato. Nabagamba waneeno nti emyaka gy'abavubuka buli omu agyegomba. Omukulu aneegomba n'omuto akola ki? Kuba emyaka gye ndimu gy'emyaka kati wensalirawo gy'emyaka egikyusa ensi. Abasajja bonna abakyusizza ensi mugende mukebeere. Teri musajja akyusizza ensi ku myaka mikadde. Bonna abadde bato. Martin Luther King Junior bona bakyusa batya ensi balina myaka emeka? Nelson Mandela we yakyusa ensi yalina emyaka emeka? Bato. Bato. Kati okiraba nti mukigatta. Katonda akolerera mibiri egikyali. Nemba we example Yesu yatandika obbulira ku myaka emeka. Era abantu bonna abakoze ebintu ebikyusizza ensi bafudde ku myaka emyangu. Yesu yafiira ku myaka emeka? Tagala kugera n'okufa. Tukola byamaanyi. Tukola byamaanyi. Kituufu ojja wangaala. Kireke ekyo. Naye nga a servant must not die young. Yeah, he must not die young. A servant must not die young. Kuba kati bino byabateeseteesa ani abagenda obisikira ebyo bigenda muyamba ki? Naye nga ate kye tuba tujjukira mu byonna. Tunatekawo basika. Sitaani tagenda kulwanisa atudde. Agenda kulwanisa ayimiridde. Yensonga lwaki abantu bonna abali mu buweereza mufube nnyo mu myaka gy'owulira ng'okyalina amaanyi agaweereza tandika osimba ensigo. Simba ensigo kuba Bayibuli egamba alisimbuliza buli ekitasimbibwa Katonda. Alikisimbuliza alikijjayo n'akisigula. Swaza. Kati emyaka gino ng'okyalina amaanyi simba. Mulimu abamu nga alaba kati ayina akutte ensaagi ayina waagituusizza. Kituufu okola omulimu gwa Katonda naye obutagabanya ku kirabo kyo tasimba nsigo kya bulabe nnyo. Kyakabi nnyo. Yensonga lwaki nabbi omu yali is it Elijah and Elisha? Kukundi kwani Elijah ne Elisha. Prophet Elijah yatuuka ekiseera n'abuuza Elisha n'amubuuza nti oyagala ki? Nsaba ky'oyagala nkikuwe. Elisha n'amugamba nti I want the portion on your spirit. Ku mwoyo wo. Nabbi Elijah yakola ebyamagero bingi nnyo. Okitegera yakola ebyamagero bingi nnyo. Era we yali agenda ekyalemesa Elisha okufuna ku portion ya gundi ya nabbi Elijah gwali muluvu. Omuluvu gwali mungi. Kati natafuna kino gundi Elijah kye yalina. Musobe Bible nabagambye byonna tibamanyi. Bible temunewunya lwaki nagiiga kuba nagiiga wanene okuba ewaka wali abasumba twagiiga. Natwe natuuka eri nafuna sense ku byawandiikibwa. Aye anko kankugambeko kino ekintu. Omuntu nga tannalaba ku kizikiza talimanya omuntu nga talaba kitangaala tagenda manya nti waliyo ekizikiza. Era omuntu nga tannalaba kizikiza tagenda manya nti ali mu kitangaala. Omuntu nga tonnabonaabona togenda manya nti badde bakuyisa bulungi. Yensonga ki abaana abasinga nti omwana nkuwa ekyokulabirako omwana abadde ewaka bazadde be nga tebannafa alowooza ensi eri buki? Ensi ya mirembe, ensi ngenda kukula nsome nfune emirimu. Niyo omuzadde lwamujja kati omukono w'omuzadde we n'afa lwamanya nti bulijjo bibi.
so kyali kinneetaagisa ensonga ki teweevuma era tambulira mukubo Katonda lyakutegekedde ensonga lwaki Katonda alina ensonga lwaki yandeka nendaba ekizikiza kifaana kitya okomewo kinyumye nkomyewo nkinyume era nkakase n'ebyo nali mbuusabuusa nti ebyo nali mbuusabuusa mu kigambo kyani kya Katonda. Wow. Programs nga zino tujja kukomawo ne bwino ku prom party, tujja kukomawo ne bwino ku house party, tujja kukomawo waliwo ne gundi y'obukookolo eno gye beesiba obukookolo bayita Halloween kibali mu kutunda wano kati ali kyava mu bazungu eyo na history ali wano kakati naawe alina bwino ku bintu nga bino osobola okukola ki okunkubira kusunonga nti eyo gundi ey'obukookolo ngimanyi bulungi eyo tebabalimba no shake je bale ko sebo sanzo kulaba katukomewo tugenda tandikira olundi mweraba.